Alright, nga bulijjo it's Projan Media okubanga ate egguliro lisanga waneno eryokyanga ate osana okubanga olitegeera bulungi nnyo nga bulijjo. Natira tubadde tubabuze nnyo ku maaso nsonga tubadde tukyanoonya information emala okubanga tuba feedinga mu bantu baffe okubanga mutegeera ki ekigenda maaso mu ggwanga lyammwe Uganda. Essaawa zino wenjogerera kimaze okubanga kireportingibwa obanga kimaze okubanga kikakasibwa bulungi nnyo nti omwami ateguka ne Zahara Toto Gayo omunene omuddugavu gwe bakazaako mu Sudan. Omwami oyo kyamaze okubanga kitegera nti mbu yali ba wa mwana manyiddwa nga bizibu okunnyonnyola naye ng'era oba ogendereza mu kyaka kituufu yali muganzi wa mwana manyiddwa nga Desire Luzinda. Desire Luzinda y'omuntu gw'otayinza kubanga okkirizaamu bintu ebyo nga mbadde nkugamba nti nno Desire Luzinda y'omukazi gw'otayinza kubanga osubirizaamu naye nga kirabika kituufu okuba nti nno kimaze okubanga kikakasibwa bulungi nnyo nti oyo mugayi omuddugavu Omusudani yagulira Zahara Toto emmotoka saa zino ali boyfriend kigambibwa okubanga yali muganzi wa mwana manyiddwa nga Desire Luzinda ne beekyawa mu ngeri gy'otayinza kubanga ekkiriza naye nga kigambibwa nti Desire Luzinda yali yasooka mukaliza sente zonna omwami ne zimuggwako nga takyalina wadde n'ekikumi olwo ne babeera okuba nga ne baawukana mu mirembe gayo no bambi n'asooka ddayo e Sudan okola akasente we kaawera n'agamba owaayi nina okudda e Kampala okubanga njogamu kati we yakomawo wanene e Kampala Zahara Toto baali mu kiraabu emu n'atandika okubanga bamwogereza okakana ng'akkiriza ng'alaba ebisente weebiri n'agenda n'oyo naye nga takimanyi nti nno yali muganzi wa Desire Luzinda era kati olutalo tetugenda okubanga tulinda olugenda okubanga lubalukawo terulala okujjako lwa Desire Luzinda ne Zahara Toto tugenda kuba tubakwasaganya mpola tutegeere ki ekiriwo mu maaso awo beeyinamu beef olw'okuba gundi ono yaliko gundi oli oba nedda. Anyway, tubagaliza olunaku olulungi, just keep watching, share, don't forget to comment, even subscribe.